disappearance byalabise ne bifa tewali musango usobola kustandinga ekyo sikitya simawulire abantu bagume nga kyali mawulire kanzigule kumite mbozi ateze nganye kanzigule babikoze kwidaniship ne tubatendeka amawulire uyu mwana omulenzi he's my product ne mutendeka amawulire mujukire kyatuuka ku eno ku matovu emitiana aba security ne bamugoba nga bali ku motoka bagibisse namba kati abo baba security ababbi si ba security bana ababulijjo betusasula abo be babbi kubanga aba security tewali nsonga lwaki mubike motoka enamba nga mutambula bonga temuli bamenyi b'amateeka befuula batamenya amateeka mbu banoonya bamenyi b'amateeka naye ate nga be bamenyi b'amateeka bannamba emu Enock obulamu bwe buyinza obutaddawo nga bwe yali olw'enkuba gye bamukubamu bano ab'ewakiso bwe bakubye obulamu bwabwe buyinza obutaddawo nga bwe bwali olw'enkuba gye babakubyemu naye kugenda kusaka mawulire ag'abantu abali mu kulaga obutali bumativu olw'embeera mu kitundu kyabwe babadde beegugunga abatuuze beegugunga bwegugunza ensonga z'amasannyalaze mu kitundu tekirina wekikwataganira na byamagye nabagamba omuntu omujaasi yenna oba wa poliisi oba ow'ebyokwerinda yenna kamera eno si mmundu kamera si mmundu omuntu okutunuzamu kamera batakutunuzamu omusango disappearance omukazi yanyiize ziraba waliwo okunyiiza kinana musa president safamu eminyenyegwa mu mujabuzi takize 23 zakita kusawa esatu ezenkya tugenda paka sawa 5 sawa efesooka nakugambye nti poliisi emisango gy'omuntu gwe omuddiza n'omutunuzamu omulimu gw'emmundu gw'obeera omumenyi w'amateeka ono wa kamera ekyo kyalina okukola gwe mulimu gwe nga naawe wojja okukola omulimu gwe oba gw'omulula beekalakaasi gwe mulimu gwe ogukutumiddwa era ogukuweereddwa kati noono naye gwe mulimu gw'abaalimu okukola mwembe muli ku mulimu mulina okusasulwa ku nkomerero ya byonna kati bwakutunuzaamu kamera gwe n'omutunuzaamu omulimu gw'emmundu ekyamazima oba ovudde mu kubeera omuntu oba nsolo n'olwekyo tewaliwo alwanyisa mirimu gy'ababyakwerinda tewaliwo asimbira ku nteekateeka za byakwerinda oba nteekateeka za gavumenti zonna munnamawulire okuwandiika kyawandiisa oba okulaga kyalaze ebyo bye mwatuteekako ne mututulugunyiza ku mikutu gye tukolera don't show that, don't show it, toddamu kubiraga ebyo nababuuzanga lwaki mubikola oba temwagala mbirage lwaki ab'ebyokwerinda bakubye amasasi mu bantu ze ne muŋŋaana okugalaga ng'ate bye bakikoze tokomyawo ebyo tokomyawo memories ezo lwaki mukikola bwati mwagala mukirage temukikola kubanga nze omulimu gwange kuripootinga kulaga ekyo ekibaddewo n'oyo akikoze gwe mulimu gwange sirina bwe mmenya etteeka kati judgment esigala eri bantu ba bulijjo esigala eri mu bantu naye nga nze nkoze olwange tewali wajja kunsanga mbuuze bannange kyali kitya e Kampala mu Novemba nga 18 biki ebyaliwo nze nabiraga ensi n'ebibaawo baga bye ebyaliwo kati eri omuntu abirabye yeesalirawo nagamba kyali kikyamu oba kyali kituufu gavumenti abajaasi bakola ekituufu buli muntu alina judgment ye naye okuŋŋamba tobiraga era nabagamba mulekerawo obikola gyokeddeko nemubiraga mulekerawo okubba ettaka mulekerawo okuwamba abantu gyokendekerawo kyogerako kubanga njogera ku kiriwo gundi bamuwambye mbanze zisa musango olukyogerako ng'essimu zivuga mu bakama baffe oyo mumugambe tunaatambulira mu mbeera efaananako bwetu kati nkole ki nze saaso nze siri musomi wa birango sigenda kutuula nitandike kusoma birango gundi abika gundi eyo si ye talenti yange si ye profession yange na specializinga mu mawulire sigenda kukola entertainment show tandike kuleeta buyimba simanya shiba simanya ani Spice Diana no waliwo ababisobola abansinga nze omulimu gwange kulambika nsinga mpita mu mawulire kusunsula nsonga ez'amawulire eziri mu nsi yange n'ensi yonna okutwaliza awamu kati gwe bw'ŋŋamba nti siraga ebiriwo onfudde musomesa wa history ngende mu secondary nsomesa history n'olwekyo tutegeere butegeezi obuvunaanyizibwa obwa munnamawulire bw'alina bwe tuba nga kati olwayo tuvudde ku mutendera ogw'okuba obukubwa emiggo kye tubadde tulaba kye tutuuka ku mutendera kati ogw'okuba amasasi ne tusaanawo kigenze wala kiba kigenze wala
nababulira wano nze nasimatuka busimatusa abasajja mu Kampala awo oluvannyuma lw'ebbanga lye nali maze nga neekwese nalabikako kaseera katono nnyo saawa ntono nnyo butono nnyo nabasimatuka busimatusa baboodabooda be bantaasa navaawo na biwundu byesimanyi oba olwaleero obulemu bwe nafuna oba bulivaawo Mukama Katonda ye yabantaasaako wabula simanyi gange okulaba nga ndi mu kwekweka n'okutuusa olunaku olwaleero naye ebintu bino twabyogeranga ngaamu mu biyita bya lubalaato naye obulamu buno omuntu omulamu yasobola okulwanirira abalamu abalala omufu talwanirira balamu abamu ne tusala notugamba katugonye obulamu tusobole okusigala nga tulwanirira abalala kyevuba olaba nagamba sirisirika sigenda kusirika paka ku ssaawa yange esembayo kubanga guno gwe mulimu gwe nasoma ne bwe balimba okukola mu bbanga nja kusigala nga njogera nga mbabulira ekyokukola ng'eggwanga ng'abantu nga mbaluŋŋamya mu mulimu gwange nga munnamawulire mpaka lwe mulitegeera muba temusobola kutegeera buvunaanyizibwa n'omulimu gwa munnamawulire mu ggwanga ekitegeeza n'obuyinza tebubusobola kubanga leadership etambuliramu ne information. You can't lead the country without information. Information is power that gives you mandate to lead the country. How do you get information? How do you transmit the information from the top to the bottom, from the bottom to the top? You use media. Who are you going to use when you are killing journalists? When you are killing journalists, when you are battling them, when they are running out from their country, they are in hiding. So whom do you want to use? How are you going to disseminate the information? Kino kinagamba government ezitambulira mu mbeera eyeefaananyirizaako eby'obwannakyemalira zaagala nnyo okubeera nga zikuumira abantu mu butamanya. Kati olw'okubeera nti media ebiseera ebisinga evaayo n'egenda n'ezibula abantu amaaso n'ebateekamu okumanya, bannamawulire abateekamu abantu okumanya bafuuka abalabe aba gavumenti kubanga byo teyagala bamanye. Kiri opposite n'amawanga amalala bakozesa nnyo bannamawulire kubanga basobola okujja information okuva waggulu ne bagireeta wansi n'okugijja wansi okugitwala waggulu. Bw'olaba gavumenti eziba bannamawulire emimwa omanya eyo nfu. Abo baba tebakyasobola kubeera okufuga abantu, kukulembera abantu, baba bafuuse bannakyemalira. Eggwanga lyonna eriziba bannamawulire emimwa. Abantu si basiru, abantu aba bulijjo. They don't consume everything. They don't. Bwe ne bw'onolowooza nti bannamawulire bababulira ebyobulimba, bwe njogera ku mpewo ne njogera ebyobulimba, abantu aba bulijjo bangamba Katumba olimbye. Ekyo si bwe kiri. Bo batunuulira bantu bagezi bategeera basobola okusunsula balina akasengejja. Kati gw'oleka munnamawulire n'akola omulimu gwe n'osigala omumonitaringa omugayidinga. Kati eriyo public neefuna information gy'agiwadde n'ebisengejja n'agenda wansi mu bantu aba bulijjo n'ejjayo amawulire n'agakuleetera gwe weeno waggulu naawe n'osengejja ne mukozesa information eyo okulaba ng'eggwanga litambula. Naye bw'oliraba eggwanga nga abannamawulire bakugirwa okujjayo information okuva ku top okutuuka ku bottom oba okuva ku bottom okutuuka ku top, true information, omanyo y'abannakyemalira. Should we say that we are in a dictatorial regime? Should we say that? Should we confirm that we are being led by dictators? Kubanga ebyo ebikolwa byabwe tebaagala muntu amanye. Bannamawulire bonna abaali boogera amazima tebakyali ku mpewo. Ekyokubiri, tuyingiddwamu nnyo embeera ey'okwekkiriranya. Embeera ey'okwekkiriranya etuttidde omulimu gw'amawulire ettattanya eggwanga. Nze ngenda ne ntunuulira bannamawulire bakuba emiggo mu field. Abo baana abo batume. Omwana agenda mu field ogenda okugjayo eggulire, okugjayo story. Abamu babasasula pa story gy'aleeta gye bamusasula, story bagisasula 3,000. Omwana n'omukkuba n'omumenya omugongo ku 3,000 z'agenda okufuna. Musajja wattu ayagala afune story, agenda afune endala, afune endala atwale 3, afune akenda, asobole okusasula ennyumba. Bannamawulire basasula bubi mu Uganda, be bantu abasinga obwavu. Mwe bannannyini mikutu mwe banyunyuuta. Abaana temubawa ssente. Mwana omugamba agenda onoonye story nga buli story ogisasula 3,000 kaniima ng'osobola okikola, musigala wali mwewuubira mu ofiisi. Omwana bw'aleeta story
ono agobaganya abantu ku ttaka ly'abantu. Omugagga ayita eri manju mabega w'omwana ng'ajja mu ofiisi yo ng'ateekawo miliyoni za sene gamba esitole terinnya kugundu ng'ogenda wa edita eyo sitole temugiteekayo. Kasajja kato tekalina buyinza kugaana naye ng'embirigo zeyayisemu gifuna toyisobola nagitegeera. N'ekifaananyi ky'omwonoonedde eri mu bantu yabaggyeko amawulire n'abatunuzaamu kamera oba n'abatunuzaamu omuzindaalo najja balinda amawulire gabwe tebagalabe nkyagenda kuddayo ajja kuddayo ate talina wajja kuyita naye nga gwe ate gwolidde ssente. Abakulira ebitongole by'amawulire abakulira media houses ez'enjawulo muli abamu mwekkiriranyiza ne muttattana omulimu gw'abannamawulire ne muttattana n'eggwanga. Ze bwe ntunulira abaana bano bakuba kibooko mu field bamukubira 3,000 musajja wattu zaafuna ripoota mubago asinga okusasulwa ssente nnyingi $50 afuna obukadde obubiri nga ripoota aveeyo ampakanya. Oyo weetaano oyo mugagga. Nze ntunulira nga babakuba kibooko babakubira ku 3,000 nengambe ezo zibadde zisaana bali abali mu ofiisi. Mumuziba stories abaana bano ze baleeta ne muziziba okugenda ku mpewo. Ba editor ba manager ne mugana stories okugenda ku mpewo. N'ogikwata n'olaba nti eno mugaggaani gundi yeyagiza ettaka n'okwata essimu n'omukubira omwana aleese ku story. Naye kukuba nga boosi togisaayo katulabe kyayi gwe tuteekayo ne bakuteerayo ssente gw'oyogeza bwogezi kigambo eyo story tegenda ku mpewo. That is it nga kiwedde. Gono omwana bakuwadde miliyoni gono omwana omusasula 3,000 at the end of the day. Naye ottattanya omulimu gwe ottattanya erinnya lye ottattanya eki amazima ge baleeta temugateekayo. Mumusaana kibooko zennyini nga mwewubira mu zi ofiisi omwo mwabagenda ku mpewo ba talk show hosts. You have all the authority, you have all the mandate okulungamya eggwanga. Bwe muyita be mukyaza muyita baaludda lumu olw'okuba ajja kujja alina abiri bw'atuuka wali ye n'afuuka host gwe n'ofuuka guest ozinza emikono n'ayogera buli kimu kasasiro yenna gw'ayagala najja n'alimba ensi nga naawe okiraba nti ddala alimba. Sikivula abamu nali nabagoba ne bwankubira essimu emirundi emeka njagala kunkyaza mugamba nedda najjudde nga bamanyi gye bagenda babakyaza abaabwe kuba yajja kujja n'emitwalo 10 mu nsawo ginkolere ki mitwalo 2 ginkolere ki ne bw'ojja n'5 gw'ogenda oyiseewo obulimba bwo oleke ng'ottattanya ensi emyaka 10 mu maaso nze ng'ompadde emitwalo 10 gye sigenda nakuliira nnaku 2 sisobola kutunda nsi yange ku busente obwo. So n'olwekyo bannamawulire ebizibu bye bayitamu bingi bangi bali ku mulamwa naye bano abakulu ababakulira abo be bantu abasaanamu kuba kibooko abo abagenda ku talk shows abagenda ku mpewo mulaba ku mpewo abo najja mu kifo ky'okwogera amazima n'abikkirira kulaba obululu bwabbiddwa gwe n'ojja n'otandika okuwaana nti akalulu kabadde free and fair. How? You have the evidence. Mwabaddeyo mu field mwalabidde ddala ng'abantu bali mu kubba akalulu. Why don't you talk about that? Bwebanga ba government bebabya akalulu, why don't you talk about that? It's not a crime. Bwebanga opposition bebenyigidde mu ekyo, you talk about it. Tokiita bbali tokiita mabega. However much nti naawe oli muntu nga munnamawulire naawe olina feelings olina omuntu ogwowagira n'ekibiina kyo ky'owagira ebyo bireka bbali wabweru wa studio nojja wano n'obeera neutral n'obeera partial n'obeera objective n'oyogera ensonga nga bw'erina okwogerwa naye mubikkako amazima temwagala googera. Media houses amawulire g'okunoonyereza gonna mwagatuulira ekibbattaka kigenda mu maaso bannaffe be batugobaganya ku ttaka Ssentongo yagoba Katumba ku ttaka omukungu w'Emmengo n'agoba abantu ku ttaka nga mukungu wa Ssaabasajja eyandibadde akumaakuma abantu ba Ssaabasajja neyenyigira mu kugoba abantu ku ttaka then temwagala kwogera ku ekyo olw'okuba oli mukungu. Olwo ensi bw'eneebeeramu abakungu miliyoni olwo bano abatali bakungu basigaddewa bagende bafune obutuuzi awalala. Ffenna tuli kyekimu mu nsi muno ebyo ebitiibwa ffenna tusigala tuli bantu. Nolwekyo mulimu gw'abannamawulire gufudde nnyo abantu muli compromised. Gavumenti eyitamu abo abanene okutandika ocompromisinga media. Gwe balaba ayogera amazima ngo batandika mulwanyisa wakiri okuwa obutwa ffe ebyo twabisimatuka Mukama Katonda yabituyamba ne tutegeera nga bukyali. Bwe nkeera ku makya nenkubuulira what happened to me nabiki bye nasimatuka n'abaabirimu ne kati bakyagenda ku mpewo nadda wali n'ayogera ensi n'emutendeza ensi n'ekola ki naye ng'emitima mibi emitima mivundu be basinza okuttattana media kati bali mukubya abaana masasi. Omwana amanyi ali mukola mulimu gwe kumbe waliwo ebiragiro ebirala mujje ku mpewo webwakiri mukole bwe muti
So n'olwekyo embeera eriwo olwaleero etandika butandisi. Nze mbabuulira gavumenti eri ku kisenge nti ebikolobero biyitiridde. Ekyo kye tuba twogeza amazima. Gavumenti eyitiriza ebikolobero. Kati abantu abasobola okugyayo ebikolobero ebyo, abantu basekanoli abasobola okubuulira bannayuganda ebikolobero ebyo be bannamawulire. Kakati etandise okuyingira mu field ey'abannamawulire esobole okubaziba emimwa. Eyagala bakola nga bwekoze abakulembeze b'amadiini, bannaddiini, n'esooka enogolayo omukulu omu bw'avaawo tewali addamu nakwogera, mwenna ne musirika. Kati ne bannamawulire bwe kitandise, onoowulira nti oli bamukubye emiggo, n'owulira te gundi eno ku matovi ali ku ndiri, Amoni ali ku ndiri, gundi ali ku ndiri, gundi takyasobola kutambula, gundi Lwanga takyasobola kwenyeenya, n'omulala. Kati gwe ojja kufuna ekitengo, togenda kujjayo mazima gali gennyini agalina okuvaayo oba agalina okuggyibwayo. Kati kyekimu nti ne bannaddiini nabo olwaleero waliwo embeera ey'okubatiisatiisa, waliwo embeera ebatadde mu kutya. Kyeva olaba nti ensonga ezikwata ku ggwanga eziruma eggwanga kati amaloboozi gakendedde, rediyo egenda eggwamu amanda, etandise okuvumbeera mu ngeri emu oba endala. Kati okuvumbeera ye ebeera success eri gavumenti nesigala ng'ekola ebikolobero byayo okuwamba abantu, okukwata abantu, okutwala abantu mu court martial, n'okukola ebikolobero ebirala bingi. Kati ekyo bwe kibeera bwe kityo kitegeeza nti gavumenti oba media yeba esigaddewo ng'esobola okuba nga eyambako ku bantu okubabuulira ekituufu ekiriwo. Kati nayo batandise okuginyiga switch. Mwalaba ekyali eri ku human rights, ku kitebe ekya human rights ekya UN, awo switch nejja. Mulabye ekyo ekibaddewo abakubiddwa ab'enjawulo, eyo zonna switch kati n'okutta kutandise. Kati buli bw'anawulira nti Robert Kagolo yakubiddwa amasasi agamutiddewo, ekyamazima mbulirayo munnamawulire enkya agenda okukeera ku makya akwate kamera agitunuze mu bajaasi nga bakuba abantu emiggo, agitunuze mu ba LD yabo nga bakuba abantu emiggo. Buli omu ajja kuba mu kutya. Ani agenda okusigala ng'ayogerera bannayuganda? Bannayuganda baagala kubaleka nga muli seke, nga temulinawo aboogerera, temulinawo ddoboozi, nga temulina ddoboozi. So n'olwekyo bannamawulire bannange tetuggwamu maanyi, musigale ku mulamwa. Kasita obanga okola ebintu okusinga otambulira amateeka agakuba omulimu gwo, teweekubidde naye oyogera mazima, musigale ku mulamwa, temuva mu bannayuganda. Bino byonatiza ebyokuteekawo kino ebyokuteekawo kiri, ebyo byonna baabitukola. Sente bazituyitidde ne tugaana, ne baleeta okutatiisa ne tugaana, tusigala nga tuli ku mazima. Tewali gwenkonjera, tewali gwenkola ki. Ne Katonda naye alina engeri gy'akuumamu abantu be, n'agaana naye omuntu ono talina musango. Lwaki mutuusako ekikolobero kino? Musigale ku mulamwa. Mu abali ku mulamwa, abatali ku mulamwa, kino kiri atabaala tekino bekitaliza. Gwekiriranya gwalya sente enkya gwebe kukozesa olwaleero, enkya egenda kwefuulira. Gavumenti terina mukwano, terina mulabe. Olwaleero oli mukwano gwayo, enkya oli mulabe waayo. Olwaleero oli mulabe waayo, enkya oli mukwano gwayo. Bajja kwefuulira enkya, gwe gwennyini gwe bajja okutandikirako. N'olwekyo mukimanye nti bukkiriranya lwaleero naye okwekkiriranya kwa kaseera. Ate mukimanye ekyo nkibagamba bulijjo nti gavumenti ekyuka, era nino gavumenti ejja kuvaako. That one is obvious, ejja kuvaako. Kati okkiriranya mu gavumenti yena egenda okuvaako essaawa yonna, ogenda kubeera omanyi ki onosurvivinga otya mu gavumenti egenda okuddako. Eddako bweba agenda awangala myaka 3, gwe ng'oli mu kwekkiriranya kwena esigazaayo ennaku, bakyakulabirako kuba n'enki esobola okuvaako anytime. Gavumenti eba esobola okuvaako anytime. Quote me right. Muyinza okutandika obifuulafula bwe mutyo mubifuulafuula nga twogedde amazima. Ne gavumenti Obote era wabanga waga tesobola kuvaako. Obote yagamba musadde evunaana Dokita Mbusu yagisudde, yagimuggyeko. Omusango ogumu gwakwebuzaawo. Ku lunaku lw'embaga ne yeekweka, ne yeewamba, n'ajjako essimu, ne bakuba essimu nga talabika. Nga yeewambye olw'ensonga ezitali zimu. Omukyala n'agenda mu kathedro eya All Saints, ensi yonna ng'agiyise, bataata, basenga, bakojja, ab'emikwano, abakulu bonna nga bazze.
osooke kwebuuza ye n'atalabika n'aswaza omuhulu mukazi bantulaki ogambe ebyo